tugeza tugamba otuwa encounter ti omusajja ajja tukyalira aleeta ensawo ya swali aleeta box za sabuni aleeta omuceere nga mungi tugamba omusajja abadde atya because ffe nga tukimanyi tinnaku ntono nnyo tugenda kubaawo tuvuddewo era muganda ngaalani aŋŋamba obuteekuba bisiraani ku bintu bino tugabira abasibe baliyeko babirye nga tubigabira abasibe bakati mu weeks 2 ezo nga tufuna date eyogenda okuwulira okweyimirirwa kwaffe era okweyimirirwa ne kubeera successful musula mutya komera titwasula bulungi because twali tusula bulungi kubanga ekkomera olwokuba baagala okwawula ku bulamu obwebweru naye wennyini nnyini okifiiringe nti kati navudde mu bulamu obwebweru ebintu bingi nnyo bikugwako ekisooka musula kagongo kagongo kwe kusuza nga bagenze babapanga nga amataffaali bwe bati era kyenjagala okutegeeza nti bw'oyimukawo ogendako mu shotiko ogenda okudda nga wano weegasse kati aye naye ng'olina okulinda omuntu asituke then naye weesonsekaawo olinda oyimiridde kati ate omusajja ayinza okulwawo okuyimuka n'obeeraawo ng'oyimiridde paka kakati eyo ensula mukomera ndaba honorable babe basiza n'abasibe abalala kakati akagongo kati ate bw'ova kusula obubi nodda ku mmere kali akawunga ke bagaba ekigo bw'okawa enkoko ng'ebiika teddamu leka naawe akawunga ke bagaba ekigo bw'okawa enkoko ng'ebiika teddamu lwaki kubanga bwe baali bakakuba bakakubiramu n'ebikongolyo na biki kakati kawunga kabi nnyo muganda ngo okuyita obuyisi ku mumiro wano tabbu ebijanjalo kati nganze mbadde n'alani nga ffe tuli babaka tubali tulya ekijanjalo kimu n'ekitundu naye bali bannaffe balya kitundu kya kijanjalo oli supu osobola n'okumwerabamu supu osobola omwerabamu bwoti alinga ndabirwamu nkubuulira omusibe embeera gy'ayitamu etali nnungi kati bwe nali nakatuuka bansomera amateeka oba nga Ssegirnya wano tewali kulaba TV kati nga ndowooza bantiizinga kubanga TV mu woodi mwe tuli sikola ki sigiraba kumbe mukomera TV kwe kulingiza mu katuli k'oluggi oba okulabira eno wansi w'oluggi kati nze nali simanyi kati wabawo musibajja ngamba wayi ntulabye ku bagenyi bawo wabweru Ssegirnya ningiza wansi bwenti kumbe TV gye baŋŋaanye nawulira ng'uminye empiseeko nze nali manyi kati omusajja ngamba dani yagambye okyusa okuva gataliiko nfuufa otekeka eniti byakawungezi kwegamba ekkomera waliyo psychological torture ne physical torture gwe tebereza embeera bwetyo kuba nze neekaza bwekaza nga bagee nti tokyusa tolaba TV tokola ki akati nga TV sigiraba olendowooza basajja kuntiizingamu TV ogitegeera yono omusibe ojalanga nti waliwo abagenyi buninga abalabyekaawo olwalingiza eŋŋumi n'empitako olabye TV mukomera okutta ekiku musango ekiku basibe bakomera mpozi ng'okittawo sitalaba oba katikkiro ate nga kikulumye nkugambye basirikale bakomera bakubuuza lwaki wassa ekiku era gona oguba musango oyinza osiba mukasana ennaku nnya ng'oli mukasana bwoti nga bakuwadde ekibonerezo ekyokutta ekiku so ekkomera muganda nga ennyumbi muwamudu omuntu ali kwagaliza abakoze bubi nnyo ebbanga lye tumaze ekigo tubonaaboneddeyo muganda nga ennyumbi muwamudu omaze ebbanga tulaba TV ensula gye musulamu kati jjukira eryekkomera liriraanye ennyanja waddamu okulaba TV TV ate olwo nali ngitegedde nkusooka nayingira sigitegedde naye omusajja bwe yampisaamu eŋŋumi nga ne bwojja noŋŋa nti owaye ninga wali alabye abagenyi bo ku TV sigenda okumanya ekkomera zibu muganda nga ennyumbi muwamudu eryekkomera liriraanye egundi liriraanye amazzi liriraanye ennyanja kati wali kye bayita ensiri nze nali ndirabanga ku nsiri eringa kiyenje era ze nalowooza nti zino ensiri baleeta balina genetically modified bed bugs balina genetically modified mosquitoes era nagamba nti baleeta ndeete zino ensiri biyenje baleeta egundi baleeta ebiku baleeta bireete ebiku ebyagejja muganda wange ate bw'oyagala okukuba ensiri okuba munno kubanga kagongo toyiza kati gweoyagala ogyekuba ate munno gwokuba so embeera eri mu kkomera naddala weekigo si nnungi waliwo baganda baffe abasiraamu abali awo mu kkomera babakwata babateekako ebisango bakola ki bw'otuuka wali oyinza n'okugaa nti oba tuli makka
ate abasiraamu atejjukira abaana baffe bambala enkofiira kati obeera wali n'olaba n'ogaba naye bo basiraamu bokka be bazze emisango naye nga babawaayiriza amazima ga Katonda mu ggulu nnyombi n'olwekyo tubonaabonedde ekigo nze ne Alan oli yali asuubira nti ababaka bajja kubawa ku treatment ennungi because you are public figures omubaka kajuisi bakaleete nga n'emmere bwe bevudde bweru esobola okujjumbaka n'olyako kaakati tubadde tufuna ekizibu kyotalabanga nti mu nnaku ezaayidi tubadde tugezaako okwefumbira ze n'Alan nga tugamba kakati nga tugaba n'emirimu Alan waata oba Ssegirnya nze nsaleesale enva ku yidi badde batuwaayo ka priority ako nga tetulya kawunga nga wabaawo ekyenjawulo nga bagenyi baffe baleeta emmere prison si yebeegiguze bawa ne chance n'abagundi n'abasiba abalala naye kati jjukira nayingira mu komera nze nga simanyi kuwaata n'Alan nga tamanyi kuwaata ate nga ffe tulina okwewaatira kati omusajja ettooka eddamba nga aliwaata ne ligwera mu katamu akafumba ebinyeebwa bwe kati n'agisalasala ati kakati oba tomanyi kuwaata emmere yonna eggwera mbikuta ettooka eddene bwe riti ne ligwera mu katamu akatono bwe kati nga twewaatira ne tufumba kati nga kuyidi ng'okwo nga kye tufiirwa yemmere okuba ntugisazeesaze kuba emmere yandibadde gye mulyako ennaku nga 2-3 nga mugirya olunaku lumu akati kuyidi ng'okwo ko tubadde twetetenkanya ne twefumbira n'ekyenjagala okutegeeza nnyombi mu amudu nga tuyita mu mbeera bwetyo ate nga ne basibe bannaffe embeera gye bayitamu nayo si nnungi kubanga woodi mwe tubadde tusula erimenti okubeeramu abantu 20 mulimu abantu 85 endwadde eziri awo obujjanjabi bwe buli obujjanjabi tewali kubanga olaba bubula mu malwaliro aga gavumenti agali ebweru agali outside prison akali ate osuubira otya eddwaliro kati eriri mu prison kuba bayinamu ka health center oba 3 naye tekayina kye kayina amazima ga Katonda mu ggulu natukale mu mbeera awo ne mbaga nti oba bagende baleete ku binyuma byaffe eri mu Kawempe North Hospital bajje babibaweeko mu bwejambise kobbo ne bagaana ojja tulabisa ojja kukola ki kubanga nengera tebayira kintu kyonna kye bandibadde nakyo yandibadde panado nene panado era kye bakola bafuna muwogo abasibe go balima. This is a true story. Omuntu nzo nnyumya naga Ssegirnya atadde mu katemba bafuna muwogo go basalasala mu fomu eya panado omuntu gwamira wali omuntu bwalwala awona psychologically. Why? Osobola wona psychologically nyombi osologera mu ddwaliro nokkiriza nti mizeddagala nokkiriza muli mutima gwo nokkiriza nti mizeddagala nowona osobola ogera mu ddwaliro ng'ogenza ofa n'oyogera ne dokita n'akugamba bwenkebera sina kyendaba munange ogenda okuva eyo nga obulwadde tokyakola tokyabuulira olwa mind preparation eno gyakukozeeko kakati tebereza abantu bagenda mu komera ng'abamu balina endwadde ez'enjawulo balina ki amazima gakata mu ggulu nga n'empeke eya panado bagijje muwogo bajja bamutadde mu bugundi bw'empeke bamusala bwe bati mu fomati y'empeke gwe tebereza embeera eyo nyombi Muhammadu so mbadde nkyakutambuza ti mu weeks 2 baali bamaze okubeera nga bakola ki batweyimirira tuba tufuluma ebweru ne batukwatira ku mulyango gwa Kigo prison ne baddamu ne batugulako emisango emirala era bwe batujjawo batutwala kireka naye mujjukira bulungi nnyo nga mbalaga ekigere ku TV kati mu process wano ey'okuntwala nga bantwala ekireka ani akuwa plan eyo gendako ani akuwa plan eyo nti balage ki ate nali nnumwa kuba mu kooti oli entitled okubuulira omulamuzi ekizibu kyolina wali mu komera eyo mu komera munda teriyo bakulu baloso bali basobola okulaba embeera yo mwali oyita before nga tonaba kujja mu kooti mu komera abasirikale mwebali era n'embeera gy'oba oyitamu baba bagirabe oba yabulwadde oba yaki naye kyenjagala okutegeeza nyombi Muhammadu nti ate abasirikale abo bennyini nabo baba bakolera state kakati nga gwoli mu kunnyonnyola ensonga talina njawulo na yakusiba oba na yakuwaayiriza nga tewali njawulo kati otulaga ekigere mbalaga ekigere kuba ekyo ekigere abantu babuuza kyajja kiti ekigere ekyo bwe lwali bantwala okunzija ekigo okuntwala ekireka banfumita eno wansi mu kigere ekigendererwa kyabwe nga nakyo sikitegeera bafumisa ki ngenda okukeera ku makya nzimbi ebintu nga birimu amazzi kati ate nga bimala ne byabika kyova olaba nakiraga nga kitonya so weewuunya olaba tokya bweti ekolebwa ku musajja nga Ssegirnya nyumba ka parliament
kati awutebereza abaana baffe bali abatali babaka atenga oli akimanyi bulungi nnyo nti budde bonna ogenda kulabika mu kamera era ensonga ozoogere so bwetyo ne baddamu ne batugulako emisango ne batuza mu komera again batuza mu komera again kati awo process ate y'okuddamu okusaba beyiro ku misango egyo emirala gye batuguddeko n'etandika naye ebyembi beyiro netabeera successful kati omulamuzi oli bye yakozesa okututa ate ono bye yakozesa okutusiba okutuma beyiro lwaki oli yasooka bwe yali atuta yagamba engeri gye muli babaka ba parliament temujja kudduka emyaka 5 mukyayina ekisanja ekyokubiri tulabye place over body zammwe nga ziri okay ziri mu constituency mulese substantial sureties mulamuzi na kintu bwe yali atuta kadheni ate omulamuzi Lawrence tweyanze ate ye bwe yali atuma yagamba engeri gye muli babaka muina capacity sobola otataganya okunoonyereza engeri gye muli babaka muli ku flight risk musobola okudduka oli bye yakozesa okututa ate ono bye yakozesa okutuma beyiro so ne tutandika okupooja ntandika okuteekamu beyiro nga bwe zifa beyiro paka bannayuganda ne bateekawo pressure bafuuti soja ne bateekawo pressure mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ateekawo pressure ey'amaanyi ennyo kati essuubi tulifuna tulaba Ssaabalamuzi ayogedde. Okay. Katugende mukumula bwe tukomawo briefly tugenda kutandikira mu kufuluma ndowooza. Amina. Bannayuganda balina ebibuuzo bingi. Ofuluma otya? Ofuluma mutya? Waliwo ekigambo ky'okuteesaganya kyajja nnyo. Kansona Lukola bwadde ng'ali ku muzindaalo yagambye eddembe ly'obuntu tebaliteesaako. Kubanga abasajja bagendawo ne bagumba. Eggwanga lyali waliwo. Eggwanga lyali ku bunkenke Ssegirnya. Kituufu. Mwami Lukwago ne banne nga ttiimu nnene nnyo waleeri ne bagumba ne bagira kyabasajja baffe mu bate bagenda okulaba maani be bagamba okutaba abatadde dda nga n'okwogera tebaayogera ba people ne bagamba kiki nekiri wanaate kitegeera byali ebibuuzo bingi nyaawo kati omuntu amanyi ekkomera kanso kenzije bwe bagamba nti fuluma ne bwe bagamba nti kufulumiza mu kakutiya obwagaza okutuukiriza